n'abaliko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Nenga Yesu waliyo Yesu niwabawo ne Yesu Kristo ow'omuggulu kati bambi basinzanga Yesu era nga tebanoonya kkubo golokofu naye nga banoonya ebyo bye baagala ebibasanyusa. Baabanaazanga ebigere baagendanga ne basembera baagendanga ne bejjusa naye Bayibuli eyogera mu bbaluwa ya Yokaana esooka olunyiriri olusooka essuula esooka olunyiriri olw'omwenda nti Kristo yekka yasonyiwa ebibi beebibi byabwe beenenyanga wa Faaza. Faaza n'abasonyiwa. Faaza ye yabasonyiwanga ebibi byabwe kati ne bafundikiranga bali mu kibi naye nga tebasinza muntu gwe babunyonnyola ebizibu byabwe be baasomesebwa. Kati eddiini y'Obukatuliki eyo ebuzizza abantu bangi. Naye nze ndowooza simanyi sijja kwewaana naye nze ndowooza eggume lyennina ku bintu ebimu mbakuzaalibwa mu famire nga either baya Bakatuliki babaki banaye ebintu ebimu sande bikoze nze kankubuulire kubanga bannaye ndi mu kwewuunya bwewuunya bakwata ezo ensansa ze bookya ku lunaku lw'okusiiga evvu ne bagamba nfuufu mu nfuufu ttaka mu ttaka temuli ggulu. Gwe tokyebuuza lwaki bagamba vvu mu vvu ttaka mu ttaka fuufu mu nfuufu tekuliiko ggulu.
nze nzija omuntu nkulabe tandika okugamba taata nsonyiwa nakoze kino ne kino mbu automatically mu ggulu nemba nga nsonyiyiddwa. Kaakati kankubulire Brother Sami, abantu bangi n'abalokole bangi abagenda ogenda mu geyeena naye ng'amazima baagamanya. Bantu bangi abagenda ogenda mu geyeena naye ng'ekigambo eky'obulamu baakiwulirako ne bakiwakanya ne bagamba ffe tetukkiriza ebyo bya sitaani. Kati bwe batuuka wali bajja kumanya, kuba nange bwe nali wali najjukira jjajja wange embeera gye yayisangamu abantu nga nti tekyali tekisoboka kujja mu kifo kye. Era nze nali manyi jjajja wange agenda mu ggulu ng'era ndi mukakafu ku ekyo, naye namulaba mugenda naggwamu amaanyi. Era ne mba kati nga nkolerera ekintu kimu mu nsi kugenda mu ggulu. Singa byonna Mukama tabimpa mu nsi bye nandibadde nfuna, nampa ekintu aki genda mu ggulu. Kati mu ggulu nagendanga naye nga ndaba mpeebwanga oda. Nagendanga mu ggulu eyo nga mpeebwa oda okujja ku nsi okubuulira, naye ng'olwo sinatandika kubuulira njiri ngera n'okuvaayo okwetya sisobola kukola ki neetya sisobola kubuulira. Kati nempulira nga mutuufu kinkwatako okubaako abantu bendaba mbabuulire, naye nga mbaako ab'obusoolesole bembuulirira, naye nga bw'obuli omuntu agalaba nnoono gomanyi yatandika eddiini eyo nangamba ffeffe natukuze tusaba wano bajjajjaffe bazze basaba, kati gwe gwani ayogera ebyo lwaleero bamanyi okugamba nno balina ke boogera. Mwe muzze juzi wano mwe bitandise juzi wano ogamba naye kale bitandise juzi wano nzikiriza nga wo. Bambuuza olina emyaka emeka egyogera ku bintu ebyo mbu simanya bino bikyamu. Bajjajjaffe babaddewo ebbanga badde nga basaba ne bafuna bye baagala. Kambabulire okusaba n'ofuna kyoyagala tekikutwala mu ggulu. Kisobokera ddala osaba n'ofuna byoyagala. Kisobokera ddala n'osaba n'ofuna byoyagala naye tebikutwala mu ggulu. Tosobola. Naye ekintu ekitwala mu muntu mu ggulu butukuvu na butuukirivu. Era buli alina obutuukirivu n'obutukuvu ye yekka agenda mu ggulu. Bayibuli egamba agenda kunona ekkanisa etalina bbala yadde olufunyiro. Kati ekkanisa gwe kanisa endaba nakulolwaliro kubanga nze bwe mba njogera enjiri njogera na kanisa. Abantu beebuuza tukuŋŋaanirewa. Ekyo nayagadde okiyeta naye ndaba topic nnene tujja gigendamu olulala. Abantu babuuza bagala tukuŋŋaanirewa. Wode tukuŋŋaanye. Buli alaba aba akuŋŋaanye. Katonda bw'aba aleeta message agiyisa buli muwaatwa gonna okulaba ng'etuuka ku muntu gw'aba ayagala. Golowooza buli muntu yenna agenda kulaba message eno? Si buli omu, abo bokka abaakiweebwa bebagenda okugiraba era bagitegeere. Naye abo abataakiweebwa tebagenda gitegeera, bagenda giwulira walaye nga tebibakolera bagende kubanga munda mu bo tebalinaamu luzzi, tebalinaamu nnyonta, tebalinaamu njala. Naye enjala bw'ebeera munda mu mutima gwo otandika okufuna ennyonta noga omusajja ono ayogedde ekintu kino kantereezeemu ku kino wadde byonna tegenda bitwala naye tereezaamuko mu bulamu obwo nti sente ojja kuzifuna yes. Kubanga waliwo neyaŋŋambye, waliwo yankubidde essimu naŋŋamba kaakati byonna mu bitugobyeko. Omuntu anaabeera mwavu mutugamba nti twesonyiwa ebintu by'ensi. Kankatereezeemu Kristo bwe bugagga bwaffe. Era omuntu bw'owangula ensi n'ogenda mu ggulu oba owangulidde. Naye bw'olemererwa ensi n'odda mu geyeena oba olemereddwa. Lwaki? Nti okugenda mu geyeena tekyetaaga kukola bingi. Naye okugenda mu ggulu weetaaga okukola ebingi. Kubanga wabaawo by'olina okuleka ofune by'okola ki by'oyagala. Nti kati okuba n'obugagga oba n'okufuna ssente tekigamba nti omulokole talina kukola. By the way mulina okukola. Omulokole sigamba nti alina kutuula awo abeere ng'asabiriza. Omulokole sigamba nti ajja kubeera awo akubira abeegima ne muntereko bwezi ti bannange bangobye mu nnyumba, bannange bankoze bwe bati. Nedda. Tolina g'okooya, kola. Bayibuli eyogera mu lubereberye negamba nti omusajja n'alyanga muntu yozi. Kati gw'oyagala kulya muzaani. Mbu muzaffe. Kati okukola mu balokole Katonda tagambako nti mulekerawo okukola. Bwe tubagamba nti muve ku masanyu g'ensi n'ebyobugagga by'ensi tuba tutegeeza kufuna bya bugagga ne mwegulumiza mu byo. Kwegulumiza. Omuntu afuna ssente n'abantu talina budde bwa kyaki. Alina emmotoka n'ayita ku bantu n'abakuba enfuufu
bakadde tebalina ssente za transport n'abakuba enfuufu n'abakuba amazzi olw'okuba yafuna ssente okukuba kwegulumiza azifuna kama yali asaba buli kaseera nansonyiwa mukama ekyo nange kyantuukangako beera bize bwe nasabanga mukama nambuleesingayoko nampayo ka favor nenfunamu ka sente nga sikyagenda mu kusaba kama ondabye naawe obadde okiraba mbadde mu zi meeting kate ngende eno kugambye naye kasita ontegeera tolaba nti nabeeranga wali nga nnoonya haafu nsaba essaala naye kasita yambuleesinga nampa ka favor nemba nga nsobola okubeeramu n'ekinana n'akakadde munaye nga okusaba kwange kutono ngera nze ngenda mu kusaba nembeera nga mukama nga neneebaka kasita okiraba nkooye mukama kakati nazuukukanga nensaba ekiro nga bwe nagambye kati n'ebyo mukama abinzijjako katonda ŋŋamba nti nze katonda yatonda eggulu n'ensi siina biseera na budde mwe bansinziza kati waliwo omukyala yaŋŋambye siwakanya Jeremaya nzikiriza era buli kaseera tubeera tusaba oba okola ki oba osaba oba olina okuba nga osaba naye tekigaana kubeera nga ate era mu luumu yo olina essaawa zo ate olumu mwokola ki mwogendera ddala mu buziba n'osabira ddala obuziba bwe butya yangaye tekigaana ekyo tetuganye ekyoto kiba kyaka olina kuba kyoto ekitambula olina oba nga osaba buli kaseera kwakati talina ssaala nekigaana nga olina wokkakkanira ate n'osaba ekisingawo nga nja kukugamba kakati maama amazima gali nti Kristo amwagala kubanga watuukidde okubuuza ekyo ekibuuzo naye alina ekimulimu munda mu ye bayira waliwo n'ekibuuzo kye babuuzayo n'aba nkijjukidde tujja kukyogerako katono okusaba n'oteekawo essaala n'owa n'obudde ebingi by'osaba tobyetaaga kyekisooka bayibuli egamba nti musaba bingi ne mutawebwa kubanga musaba bubi okusaba okutuufu tukwogeddeko ne tukunnyonnyola omuntu asaba atya kasita oteekawo essaala n'obudde n'ekiseera ne sitaani ogenda kuba omuwadde ebbanga mwajjira gy'oli kubanga akimanyi osaba 745 ajja kujja 620 sitaani yasinga okukwata obudde okusinga ekintu ekirala kyonna abeera ku budde always on time sitaani yakyasinza okukwata obudde kati kankuwa ekyokulabirako nasabanga ebyo byosaba nabisabanga saawa 9 ez'ekiro naye jjukira bwe nva mu busamize nalina embwa kati nga embwa eyo nasabanga kati nga nsaba ku saawa 9 kati embwa yajjanga saawa 8:10 netuula ku mulyango kati nga embwa lwetudde ku mulyango sisobola kusaba webaka nebaka bweba zigenda okuzuuka nga saawa ziri ezi 2 ez'okumakya kati nebuuzanga naye nga mpulira kinnuma engamba naye njagala okusaba njagala neeweeyo mu maaso ga Mukama nakikolera ebbanga lya mwezi 8 nga embwa ekeera kujja kwebaka ku mulyango gwange naye nga nagigoba neegenda naye nga simanyi gyeva nejja neyebaka ku mulyango gwange nga buli weebakawo sisobola kukola ki naye nga nategeka essaawa mwensabira kakati olunaku lumu nagamba sijja kwebaka kambeere wano mu ddiiro obudde butambule ziwere essaawa 9 nsabe ne saakyogera nakisirika nekiba mu mutima gwange kakati ngenda okuya ssaawa 8:35 nampulira waliwo ati nani ali ku luggi bubbi ngenda okukuba kateni nti ng'etudde obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu
ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. By'olya ku sowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaaga mu 7 bisatu nkaaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kati kwolwo machana sanga ngawo obugere nasula ekinyolo ntaddemu katono ne wansi nga ninze ndabe kati n'ekikola omudo gwasooka era bwe yajja nempulira ng'ejjiddeko amaanyi bana nze nali mbaso okugawulira nenga okay n'omulundi ogwokubiri nekomera nga akyeza kati obuzibu buli mu mbwa yennemesa okukola ki bwe mutambulira sitaani omwo kati bwe nafuluma nagirinda nga nkimanya kisejja kujja era yajja nendyoka njiwa wenyula emiggo ekiro ekyo teyadda kati bwe naddangawo okusaba era yakomangawo kati kyenakola nenzijjawo essaawa ez'okusaba kati mwoyo mutukuvu naŋŋamba Katonda yatonda eggulu n'ensi tebamuwa budde Katonda yatonda eggulu n'ensi ayagala ekyoto kibe nga kikola ki nga kyaka tetumuwa biseera nabuki na budde kati singa omubi agira gy'oli mu kibi atunatuuka mu ssaawa z'osabiramu olaba bw'ogenda okuzikiriza anti Katonda naye yagambye kino kyo kituufu era olina okukuuma ng'osaba sikiganye towummula sigambye nti tasaba asigale ng'akola ki ng'asaba naye enkolagana yo ne Katonda kubanga nze kyenjogerako nalina nkolagana naani naye kati gwe nkolagana ki gy'olina naye kyekisinga obukulu enkolagana gy'olina naye kyekisinga obukulu ekirala waliwo omuwala yabuuza ekibuuzo n'agamba simanya yali mu kyaki amazzi ne gamutonnya mu mutwe eyo katumukoleko oluddako oyo waluddako oyo tujja muddamu oyo waluddako kati okusaba kuli olio sisita kwaba asaba tumugamba ntasaba kati nange nali nga nsaba naye engeri gy'okoma okukwatagana ne Katonda n'akubulira kyokola kale samite gemannya gange Jeremiah ndowooza kati olokose ndokose ni musajja mulokole adde babuuza kati olokose ni musajja mulokole ni mukristo ni musajja wa Kristo omukristaayo kakati ndate wetugenda okutandika okuddamu okusomesa wagenda bawakambwemu badde njala kino nemena kukyerabira tugenda kuggulira ddala olutalo ddala kino nkiddamu ku cult buli tunaafuna chance tujja kukyogerangako naye ate netunagenda ku bano abakoze bidiini byabwe nzikiriza njogere ku abakola emirimu nga gino gye tukola ababba abantu ekyo kituufu audio zinyina nyingi bannange nange audio nzirina n'obukakafu mbulina
mulekera okubba abantu. Gwe tosobola kubeera nga kubanga omu wajja so go why politics nzaba mulwanyisa n'owokubiri naye tosobola funa abantu basukka mu 10 nga bonna bawala naggwe kitegeeza waliwo ekitali kituufu ate nga balina neziki balina n'obukakafu ne message ze bakusindikirako sente bazirina. Manyi waliwo wootuuka n'oweewa paka wootuuka n'ogaa ne kati ate Sami nawe kati olabika oyagala tutandikako naye kakati olaba Sami kikulimba Sami amazima gati abantu abo gw'obaleeta bannange nze mpulidde oli wange mpulidde obujulizi obw'abantu ab'enjawulo naye bamala okutuwa obujulizi nga badda mwidi box nga batubba ono yabaleeta abasajja b'oleeta abamu si bonna abamu kati waliwo oli eribbi lyeggulidde erinnya ono ku YouTube okubanga lyo libbi bambi nga gwe omulimu gwe kubanga oba obubbi nga gwolinga eyagufuula omulimu ate olimbira mugundi zezimu alina twiki ze za njawulo alimbira ku laputopu tebampadde transport awo kati ssebo amazima gali nti kyokola kisusse kikyamu amazima gali nti bw'oba otali otegedde Katonda osobola okuddamu noyatula obulokozi si kintu kinene naye okusinga okubba abaana baabo abantu bobba nno munnange balina obujulizi era olunaku lumu otuyinza obutabyasa ntuyita ku ngulu naye olunaku lumu omwana ojjagwa ku channel abigira ati akusensebule so tulekerawo obubbi si bulungi omulokole omukristaayo taba mubbi Yesu talina kintu kya muntu kyeyanyaga naye kati okuteekawo channel nga eri mu linnya lya Bwakatonda naye ng'oli mu bya kiyaye naye ng'ate oli mubbi si kirungi bana ekyo kintu si kirungi Sami nange naye abantu abo batugambireko kubanga abantu abo era kikomezaawo wange omwami ono yabaleeta kakiddamu bade manyi oli kyali wange naye kale bade nkiddamu si buli in fact si buli sijaga si buli gwendeeta ku channel muntu nga nze ne Jeremiah muntu okitegedde ayina ebizibu bye oba oli ayinza n'okuba olina bulungi omukola ki okumusinga buli wookwata Jeremiah n'omujja mu kifo kye kyalina obeeramu n'omuteeka mu kifo kya Katonda nti Jeremiah kasita ayogera togenda wona kubbibwa bagenda kubba kyovola nze ekindeeta wano siranga buweereza timujje ku kanisa y'egindi eriyo omusajja wa Katonda akola ebyamagero nedda njagala gwe atulaba otegere Katonda ogwe nga gwe kubanga maaso ga Katonda ogendayo bwogu siganye naye omuntu abagamba atyambu agenda mu charity n'omuwa miliyoni mmeka wadde n'akalaga nti yatuuse Sami charity okugiteekamu sente ekyo si kibi sikiwakana bataddeyo obukadde 10 yes naye oziwaddaani yazi nange mukama mpulira mutima gwe gunsendasenda okwogera omuntu oyo naye kamuleke for now muleke naye ne mu comments awo mpulira abantu tebamuli bulungi waliwo omusajja oba mwami oba mukigudi alayika naye y'omu ku ba victim omanyi ba victim bangi ababbiddwa naye n'abantu be babba njagala bagamba Jeremiah woyogera naye n'owulira nga ebintu byagamba tebikwatagana bulungi tosooka mmuwa kale mbuuza kale naye omusajja gwe watuleetera ndaba nga ttawaati
ne nammwe muŋŋamba babayisizaawo. Ate obuzibu bw'abantu abo obalaba bwe muba mulina charity kyokka ate ojja nekkozi waga munne tukwatizeeko tebaba na ssente naye ez'okubabba baba nazo. naye ogenda owulira nti oli bamubye mmeka. Kati kankubuulireko ssente ziyitingana mu ssabo naye nga tebalokole be bazitwala ssente balokole be bazitwala maama ssente obupya obwakava mu banka nga n'okuwunya buwunya akawoowo buyitingana mu ssabaawo naye mu kyaki adya n'asookola najja akyusaako etaano n'akyusaako n'akyusaako mutala najjamu ako 10 akadde n'asuula mu kibu. Abo be bantu ba Katonda. Aba kiki ogenda obbasanga bannaye bali olaba abatulaba bano bali mu zigurupu simanya yasenga zibasasulira buli mwezi ezo bazisasula okuyiga ebyobusiru buli mwezi okategedde. Bannange nammwe be babba waliwo omuntu akugamba ekintu omwana kimugeye ku kintu kya charity kubanga mwayitira specifically ono gwe tuliko leero mwakola ki mwabbira era ogenda olya ku bantu 5 abanaye abayisaawo bwetaba charity eba laptop wetaba laptop transport wetaba transport accident. Neera omuntu bw'obanga oli wakumuwa muwe sikuginaako buzibu muwe naye ebintu by'okukubira amasimu kakati laptop yagize ate bagiwambye simanya wembadde ngenza okukolera okategedde. Kati kankoye example kino kankyogere nga tumaliriza. Waliwo omwami eyankubira essimu naŋŋamba sima charity sima addaze ku charity ne muwa ssente mbu ne bagwa ku accident sima nowa boda smart owa boda kati amugamba nze ne wotanzijanjaba ne sindika ssente ez'owa boda yego batajjanjaba teyafunye busabu anti mbu kati ye yakibaddemu naye kati owa boda gwe basaasira ye abadde abavuga sanga kyali kyama mu butuufu ebintu eby'emitwalo 6 byakugamba nti byatwalira abaana ku boda bijjaako tebijjaako bana gutuswa kisensinga nti naye nedda yaba twalya ssente nkasente kaluzijjaako ku boda yali aguze mbu ebintu okitegeera yali aguze ebintu naye mu butuufu gutuswa kira naye emitwalo 6 sukaali biki ebyo byagamba byaguze mbusima bijjaako ku boda nga mutuufu tebijjaako n'osasula musima bagenda kutreatinga muntu okitegeera olumalaawo deeti nga gyayogereramu deeti gyayogereramu omwana gye yaŋŋamba nga nali mmanyi waali okategedde Jeremiah nga onajja n'oŋŋamba leero mmeka lola leero 11 kati 11 lwe nampulira nga Jeremiah omwana wakubidde omwana n'omugamba simamulye no ggulu sima biki bikifurekizamu nga tuli wano ninga nabadde ne Jeremiah obanga mmanyi we yabadde ali oyagamba omwana n'amusindikira setolo amukubye kodi ki yaloose mukama yamulabisizza nti bagenda deporting omwana naye mukama yamuwadde era ne solution nti oba olala kubeera deported teeka mu buweereza buno wa charity bwe tugendamu teekamu ssente ezo teziba za buwaze mukama kyo yakola bwati kati abantu balaka bagenda mu ggulu eryokubiri nasigana mukama waabwe va ku ekyo genda kuwa abaana bangi miliyoni olwo yagira owa YouTube mbu amuggulirawo YouTube n'amubba akasente n'amubba mbu njala kukolera logo mbu logo migaana mitwalo 4 ne mukama okitegeera naye oli mulokole okiraba ng'oyagala okumanya ebiriko tambula
wabula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Mukama recently waliwo sister eyankubidde ye yagendayo bugenzi gawona laba obuweereza n'ogendayo noga wayi kangenda nyimire ne bana aba toyina nnyo kyoyagala ku muntu naye byolaba ku ccano n'engeri gyakolamu ebintu maybe n'okola ki n'agendayo n'amusapootinga. Omuntu akusapootinga atya leero akwereza akantu for example kakuyambe mu buweereza tomumanyi toyogerangako naye naye enkeera nakera nakubira n'omukubira kuki n'omukubira ekisooka laptop yo yagize weetaaga okuuploadinga n'akuyamba kubanga ye yalina mutima guli ayagala kuyimirira naki nabuweereza olwako olwokubiri olw'omuddiringanwa naye gwe njogerako tomumanyi toyogera nnyo si mukwano go olwaddako landooda atugoba mu nnyumba eyani n'abaana bendi mu kulabirira ani yamugamba balabirire nga tamukama bannange obwo bubbi nkimanyi bino biyinza okutuukako era n'onyiiga oyinza n'okunkolera vidiyo oba oyagadde naye amazima gajja sigala mazima. Obubbi buleke wakati oba bufuuse bubbi kubanga ate olaba oyinza okuba olina message ennyingi gy'osobola okupulitinga eri abantu efa kati message lulwodda mu kunoonya essente n'obugagga ogenda fundikira ng'omulimu gwe baakusindika okukola togukoze okitegedde nga omulimu gwonna gufiiridde mu kantu katono nnyo bwe kati naye ng'ate obusobozi abantu abo bolaba soyimirira naawe kubanga oli watuka okuwaayo n'akwata miliyoni essente n'agikuwa aba aliwedde okusapootinga obuweereza mu buli mbeera. Annaye nyawe ntera okugamba ofukamira twera okugamba mukama wondaba nga nze nga wenjolekedde ontwale sijja kusaba kuntwala nze nga nze goba woosabye naye olaba nga mukama nga nze awenjolekedde kyanagigootaanye egende. Amazima gali nti olaba Brother Sami Katonda tumwagala era nnyo kati abantu abo be babba si babba nti basiru bategeera naye oli abakwata bukwasi ki nagwe nagere naye we yaŋŋambye abakwata bukwasi bwongo yaŋŋambye kati bambi olw'okwagala n'omukwano omungi gwe balina Katonda basangibwa babbiddwa sigamba nti bamusaba kimukwatako kati ono obuzibu si bw'oyo awaayo ssente obuzibu bw'ona atwala kubanga omufeera agamba nsindise okwo emitwalo 8 naye bw'oba olinako emitwalo 2 gweoba ompankulekere ezisigadde gweoba olaba kisoboka eyakuwadde ekinana kye ekinene omuweeko 2 osigaze 6 gwe tolaba kati bano abasajja kye bakola banayimba ntuse mu position nga wensigala nga nsirise mbate kati ng'eyekkiriranya ng'agira n'ekibi because personally nakubira omuntu ne mugamba ate gobawa namba zaabwe abo nedda babalumba ku channel zaabwe because namukubira namuga boss abana bagamba we bati ne we bati kiki agamba kimu nti bamulwanyisa
agamba kimu tebaba balina obujulizi naye baba nabwo abantu okitegedde obubbi kibi okukumpanya kibi kwa kati oyo gobbye akyasobola owuliriza obubaka bw'oleeta nibe bubanga bwa mazima kiba kifudde meseji yonna ekigitta sente era n'abaweereza b'enjiri bonna ekisinga obbakuba ekigo sente tulina ebintu ebi bakazi sente kasita osukka ebintu bibiri omanya ogendagenda mu ggulu sente balaye sente ate yalaga kubanga bwe tuba tubuulira enjiri n'obuulira ng'ogamba yajja kumpa 10 yajja kumpa 3 kati enjiri yonna egenda tandika kubeesingira ku sente kati ogenda kuba tofuna bigambo byakubikkulirwa ng'oyagala kubikkulirwa sente era kyova olaba omuntu omu yagenda mu ggulu yalabayo sente yalabayo sente naye ng'ate weewuunye bazikubira eno nayagala omubuuza olwo kati sente zino nga zigula ki mu ggulu zikolayo ki kitegeera so ebintu ebimu bibannaye tukyuseemu twekube mu mutima kubanga amazima gali nti ogenda kutuuka nga Jeremiah waagambye nyiza okuba njogeddewo nti abategeereza baba bamutegedde oba abati bamutegedde kati be babba bamutegedde tebayinza okuba tebamutegedde kambawo obubonero bwe bumuwe bubawe omusajja oyo tasobola tunula mu kamera nga bwe ngitunulamu abeera bwatyo bwakola munnaye oyinza okuba omutegedde ate tunula mu kamera esaala akisaba mangu mangu n'awumbako bwatunula ku ssimu bwatunula mu kamera omumanyi kale asamikege banyage tulina Jeremiah tukyatambulira ddala kacemanyi katulokose njagala tugenda okuddamu okwogera waliwo topics ziringa nga 4 ku 3 topic esooka waliwo yaŋŋambye nti tusooke tutaanye ekintu kya masturbation masturbation obujulizi bwavuddeyo ninako kkono obumu erawo obumu naye tugende maaso jja buwalumu masturbation nga we nabagamba nkya open window ekyali open oba oli eyo nga wali okikola osobola okujja n'otuwa obujulizi wano ku seeti oba owulira ng'osobola nga wasumululwa wagwe nabadde nfunye yaŋŋambye ate yakyaliwa ewa Dubai saidi zeyo bweru akola naye specifically ku kino njagala mukyala omukyala so masturbation ojja kittaanyako ekira waliwo yaŋŋambye tutaanye ku kintu kya marriage nga mwetwalya bino ebintu wammanga nti woolokoka ng'olina mukyalawo si mulokole tumugobe edda sebo ate ng'ekintu kya marriage kino kizibu kubanga era Mukama ansaasire era nyina information gye nafunye omu gwe twaleetako wano wennyini era ekyaki yayiika eti neggwawo lwakawala mu kyaki bwenzi n'alyoka agamba nti nze Mukama yandaze ono yalina oba mukyala wange gwe mbadde naye Mukama si ye yamundaga yekolera choice in fact nze nali mwagalako na bya bugagga stani nga aswaza so marriage kwebyo ebintu ebibiri oli wabeera ng'asaba Mukama n'amugamba Jeremiah omukazi gw'olina si wuwo sami oyo omukyala gw'olina muveeko loga Katonda abaddewa banga lyonna liri so marriage 2 3 njagala tukoone ku bintu bino ebyo tujja bitwalira wamu ekintu kyagundi ekyo ekya up to now kyo twakyogerako naye abantu bakyalowooza nti abagundi basita nakafuna essimu ziringa ndooza 5 ziri serious balowooza abalongo basitaani abalongo abazaale bano bebazadde betuzaala oba tebatufuna bulungi simanyi tujja byawula tekina buzibu tujja bikolera program so tujja kwogerako ebyo ebintu okujja nga naawe olina kyolabadde olaba
naye sofaadde bajje nnyo ewange ebintu ebyo tubiri. Then n'ekirala waliwo eyambuuzizza nti kati ekyo ky'okuŋŋaana ky'ogambye tukuŋŋaanirewa kubanga ye yalokokera ku leediyo eddoboozi ne limugamba genda ku church wet n'ayambuka ne bamutwala mu bapya era eri naye mukama aba ali eyo eddoboozi eddala limugamba kaakati genda mu nnene n'agenda nze no naladde manyi abayise eno bebatwala eno zikiradde manyi agenda mu nnene nayina mu church ennene eddoboozi babaddemu ebbanga limugamba olina okufuuka asha. Linda kamangu ago sitaani ng'ayanguya ebintu kati ye ng'agamba naye eventually yazuula mbu ekibadde kyo yalaba programs zaffe ezizo na biki bye twali tukola n'azuula mbu ekyali kimugamba kirabika kiralamu kati ali waka asabira waka takyakuŋŋaana yanaŋŋaana ekimu kye eky'ekkumi yalekerawo kiwaayo akikuumye ajja kubuuza mukama we wayinza okikola ki ekyo kirungi okitwala kati bingi bye tulina okuttaanya bambi naye olunaku olwaleero ebigambo bye bisembayo tusabire tuve wano banaye mbaagala nnyo mubeere bulungi. Amiina, nange mbaagala nnyo naye njabba kubiriza abantu abaali bayatula obulokozi muddemu muzze bujja endagaano yammwe ne Kristo, muddemu mwatula obulokozi. Tekigamba nti kiggwawo oba kirina kikikosa omuntu okuzza endagaano obujja. Osobola okugiza endagaano obujja buli lunaku n'obeera ne Kristo wo nimbanga abansekerera buli wenfuna omukisa ogwatula njatula abansekerera nenziramu tekina buzibu era osobola okuddamu. So ngamba abooluganda nti bw'ofuna omukisa oguddamu okwatula obulokozi ddamu, tekiriko expired nti uli nalokoka ate kati bangamba kuddamu nodda, tekirina buzibu. Ekirala tulekerawo okwekkiriranya nga tutegedde amazima, tuveeyo twogere amazima ago Mukama gabasobodde okukola ki, gabasobodde okutuwa. N'ekirala muyambeko abooluganda abali eyo abaakalokoka naye nga talina ngeri gyakola ki, gyatambulira mu butuukirivu. Era abo Mukama waba akusobozesezza ne bajja mu bulamu bwo nga babadde bagatukwatagane, abo nja kusaba baleete. Abakoze batya? Ababazze nga bakalokoka. Oba waliyo n'abantu abagamba nti nze mbadde nkoledde sitaani njagala kumuvaamu, nagamba nti nsamidde ebbanga nesirokokangako njagala kulokoka, bo mbaagala. Waliwo eyampeereza ka message nti ayina akazimu ayina omuze ogukyamulemeddeko. Muze ki? Ogwakayaga. Alwaje n'omuze gugaji yebbirira mukyala yebbirira alafuwa akayaga abuuza kizibu ki akayaga kana akafa akabulya kabagula enjaga yennyini ajja kugivaako kubanga bw'aba atuuse okuvayo nayogera ekyo kitegeeza asobola okukyuka awulya muli kimulumiriza yandyagadde okukola ki okuvaayo. Ekirala kyenjagala okwogerako, nsaba Mukama Katonda abampeera omukisa mu buli kintu kyonna kyemukola nga kyagwa Katonda. Ekirala njabba kubiriza nti temulekeraawo okukola, mugende mukole, muzimbe, mubeere bulamu buki obulungi ne Kristo, muzimbe enkolagana yammwe ne Kristo. Sigamba nti omulokole talina kukola, alina kutuula awo, ate omulokole talina kukolera ku buti. Omulokole talina kukolera ku buti nti kana akatibo kateeka waggulu w'oluggi okateeka n'okola, nedda. Ffe tulina kukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Olw'ensonga eyo abooluganda tubawe essala ndowooza galewo pulogulaamu. Ayi Taata omuyinza w'ebintu byonna Kristo Yesu, tukwebaza olw'olunaku lwaleero olw'ekigambo ky'osobodde okuteeka ku mitima gyaffe eri ffe ffenna abadde banoonya okumanya n'okutegeera. Tukkiriza nti oli Katonda ow'ekisa, tukkiriza nti gwayogera mu byawandiikibwa byonna, era tukkiriza nti gwe musomesa omukulu. Mukama waffe Yesu Kristo, tukimanyi tuli baana aboonoonyi, buli tukya twonoona mu bwakabaka buno obw'ensi n'obw'eggulu, naye tukusaba oyongere otuggulire
enzigi ez'obulamu obw'ekitangaala, otuggyemu ekizikiza, otuteekemu omwoyo okwagala kuno obulamu bwo. Tukimanya oli Katonda ow'emirembe era ow'ekitangaala. Jangu mu mitima gyaffe, ffe ffenna abawuliriza ekigambo ky'olunaku olwaleero Mukama, kubanga ggwe yateekateeka ensi eno mu kwagala kwo. Tuli baana abeetaaga okwagala kw'emirembe era okw'essanyu. Tukkiriza nti gwe Katonda agaba obwakabaka obw'eggulu mu mitima gyaffe. Jangu otule munda mu mitima gyaffe, tugiguddewo, lubeere oluggi lw'okonkonako Mukama waffe nga luggule. Taata, tuggulire okwongera okumanya n'okutegeera. Tukusabye nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.